oluguudo luno okuva ku kizimbe kino ekyanvema okutuukira ddala ku Ntebe Road. KCCA egamba nti buli lwa Sande lugenda nga kozesebwanga ng'akatale k'omubuulo. Era paati gye tubawadde okukoleramu lwe luguudo emmotoka we ziyita tetubakkiriza kukolera ku mbalaza z'amaduuka. Ekyo abantu balina okukitegeera. Aba KCCA bagamba nti baagala abasuubuzi 1000 bokka abanaasobolanga okusasula omutwalo gumu buli lwa Sande okukolera wano. Bwe banaaba bazze buli muntu anaaba azze okutunda ajja kutuwaayo omutwalo gumu okusobola okuba nti tuorganizinga ebintu bino. Wabula kino abamu ku bannakampala be twogeddeko nabo bagamba nti ssente nnyingi nnyo ku muntu wa wansi anoonya emmere ya leero. Omutwalo ogwe tugwogera mu kanwa ssente nnyingi ebiseera bino ak'omusogo waggulu abantu bagula na bintu naye toddira lunaku abantu bonna nga baggaddewo tebaliimu kibuga kibeerera ekyereere kyetaaga abantu lunaku ng'abantu bajja kufuniramu ki ssente. Toma baba bakimanyidde basobola okuba nga bajja era nga bw'olaba obutale bw'omubuulo nti tekabeerawo buli lunaku kati ng'akatale k'Kamooki kabeerawo buli lwakutaano naye kakati abantu bakimanyiira. Wabula era KCCA egamba nti okwewala ebiyinza okuyitira tebagenda kukkiriza kutunda byakulya mu katale kano. Ebimu ku ebyo tagenda kukkiriza mu katale mulimu emmere enfumbe n'emmere embisi n'omwenge n'ennyama n'ebyennyanja n'amanda oba ebisolo byonna byonna. KCCA era egamba nti baagala kusooka kulaba bwe kinaakola mu masekkati g'ekibuga olwo oluvannyuma balyoke bakyongereyo mu bitundu ebirala. Dean Lubowa Sava, NTV Akawungezi.